birungi ki bye tufuna mu kwebala. Ekisookerwako, bwe tuba tuzwire nti tulina bye tusobiiza, tusobole okuyira ewa Allah subhanahu wa ta'ala twetonde. Okusobya okwo kuyinza okuba eri abantu bannayiffe tubeetondere ku ebyo ebisoboka okwetonda, oba tubayikize bye tuteekeirwa okuba nga tubasasula. Bwe bibanga biri wagati waife na Allah subhanahu wa ta'ala, kuleka ayeti kukoba nti olwaleero bw'obanga okoze izambi walikolera ku tawuba, enkyo lyene eryo lyakola ki? Lyayira. Otakutukana isuubi n'okoba otya nze Allah subhanahu wa ta'ala atyo bwe yangerera bbe. Lwanagana nakyo, kola tawuba buli kiseera ky'oba oyikirizaamu ki? N'okakasa nti omusango okoze eki? Oguyiziiza. Kola tawuba. Tomanna mwedodo okoze eningi, wali owajja okusibira akutaase, asiba omutima nti era gutandika okuba nga gulondoola. Kubanga buli bw'oba mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala, aba amaiso go g'obonesa, aba omunwa gwo gw'oyogeza nga toyogera bibi, aba ebigere byo nga tutambulira waki? Wali haramu. Ate tosobola kufuuka mukwano gwe okutoolaku nga weetaniire nnyo ebyeyongera ku ebyo bye yatukakasaako, nga as-salatu an-nawafil, adhikaara edda buli kiseera nga lizira ikomo, ebintu ebyo ebitusembeza okuba ki? Gyali. Buli lwe tunaaba nga tubikola, Allah subhanahu wa ta'ala adda kukola ki? Adda kutwenda. Ensonga ey'okubiri mu birungi bye tufuna mu kwebala, okuzuula ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala byaba atuwaire, tusobole okumutendereza n'okumwebaza. Tosobola kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nga tobweyine ku kyengera wa wakutwerera wakutaire, kubanga olina kubona wa obaire oli otya, ni buti saawa eno oli otya. Awo edda kuzuula nti Allah subhanahu wa ta'ala alina kyakwongeireku. N'ebindi byemwida okwongeraku insha Allahu ta'ala. Kansembyeyo ni kano. Bwe tuba tuli komenkereza olunaku lwaife, omaliriza ishaani adi ya donadona, weegayirire Allah subhanahu wa ta'ala aikirize emirimu gy'okoze mu lunaku, aikirize emirimu gy'okoze eki? Emirungi gy'okoze mu lunaku. Ensobi d'okoleiremu weekakaseeku nti oli muntu ate omunafu, ye n'asinga okutegeera. Omusabe akusonire buli isha. Oyongereku n'ekyokusatu, bwe mba nga nina gwe nkosiisa, nsaba onsonyiwe, byenkosiisa obifuule enunuzi gyali, bimununule mu mbeera. Ebintu ebyo biti byegemeeku, ojja kubonawo endawulo. Mwebale kumpuliriza. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebyo bye tuwulire, tujje nga tubikoleraku, bidda tuyamba mu mbeera daife ed'obuli lunaku, mutabinoomerera, mugezeeko okubita mu mbeera daimwe, edda emirimu gyaimwe, mwidda kubona nga waliwo siteepu demujja nga muniina. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okutola ku ngeri y'ekibuuzo ayi bwe beezira
saba tuyinza okunansaba.